Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Hilary Rodham Clinton yaweerezaako nga ssaabawandiisi w'eggwanga lya Amerika ow'omulundi ogw'enkaaga-mu-omusanvu okuva mu 2009 okutuuka mu 2013. Mu buufu bwe bumu yabeerako omubaka omuto eyali akiikirira ekibuga New York okuva mu 2001 okutuuka mu mwaka gwa 2009. Bill Clinton we yabeererako omukulembeze wa Amerika mu 1993 okutuuka mu 2001, nakyalo ono ye yali mukulembeze w'eggwanga era nga buli wagenda ku nkuŋŋaana yeeyita First Lady. Omukyalo ono ne bwali baavudde mu nsi wakujjukirwa nnyo mu ggwanga lya Amerika olw'okutondawo era okuleeta omulamwa gwa Clinton Health Care Plan ogw'omwaka 1993. Mu 1997 okutuuka mu 1999 yatondawo kye bayita State Children's Health Insurance Program, enkola eyali ey'okujjanjaba abaana mu masaza ga Amerika gonna. Mu 1995 mu lukuŋŋaana lw'amawanga amagatte olwali lukwatagana ku bakyala olwatuula China mu Beijing, Hilary Rodham Clinton bwe yali ayogerako eri abantu. Mu kwogera kwe yavaayo n'ategeeza ng'eddembe ly'obuntu bwe liri eddembe ly'abakyala era eddembe ly'abakyala ddembe lya buntu. Nga bwe twakutegeezeza olunaku olw'eggulo nti obufumbo si bwangu era tebwetaaga kupapirwa, n'obufumbo bw'omukyala ono bwajjamu omuyaga ogwa Monica LEWINSKY, wabula ng'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga ekyokulabirako eri buli omu yawangula wadde nga yayisibwamu amaaso abantu bangi. Bajjajjaffe baagereesa nti okulinaana omukulu atavaako kanto olinaana omuti oguvaako empumbu. Bw'atyo ne Clinton yasiimibwa bangi abaali bamwetoolodde. Kino kyamuleetera okulondebwa mu mwaka gwa 2000 ng'omubaka eyasooka okuva mu kibuga New York era omukyala yekka. Yawagira olutalo lwa Afghanistan ne Iraq kyokka oluvannyuma n'akyejjusa. Yaddamu n'alondebwa ku bubaka kiyite seneta mu 2006 era ne yeesimbawo ku kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lya Amerika mu mwaka gwa 2008 wadde nga yawangulwa Barack Obama. Ng'omuwandiisi wa Amerika mu buweereza bw'Obama okuva mu mwaka gwa 2009 okutuuka mu mwaka gwa 2013, omukyala Hilary Rodham Clinton yawagira okuggyako abakulembeze bannakyemalira mu mawanga ga Buwalabu ng'abantu bayita mu kwekalakaasa era nga y'omu ku baawagira ebyaliwo mu ggwanga lya Libya. Yawagira era n'ayambako ku nteekateeka z'okuboola n'okuteeka nnatti ku ggwanga lya Iran olw'okubeera n'ebyokulwanyisa ebya nyukiriya. Yateeka wansi ebikola bwe yava mu kifo ky'okubeera omuwandiisi ng'Obama yakamalako ekisanja kye ekisooka, era wano we yawandiikira ekitabo kye ekyokutaano. Olwo nno n'atandika okwetaba mu nkuŋŋaana ez'enjawulo kwe yayogereranga nga tannavaayo kulangirira nti yali waakudda mu lwokaano mu mwaka guno 2016. Nga balonda ani anaakwata bbendera y'ekibiina kya Democratic Party okuvuganya ye yayita mu kasengejja era n'akkiriza okuyitamu kwe. Mu byagenda okukola ng'afuuse omukulembeze w'eggwanga lya Amerika, agamba nti waakulinnyisa ebyenfuna by'eggwanga lino ate era waakuwagira abantu abatalina biwandiiko okuyingira mu ggwanga lya Amerika n'oluvannyuma bakole ku mpapula zaabwe ezibawa obutuuze. Lunaku olw'enkya lindirira ebitabo bya zaawandiika. Ku Ra Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.